Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Ngobi Ali Kiraga nga nzalibwa Kikumbo, bajjajjange bazalibwa Mayombwe e Katereke. Ndi mutawanyi w'Abasujja Sulaimani ne Kiraga Muhammad be banzaale Kikumbo. Ndi muzzukulu wa Huda Bbira e Mayombwe. Tuludde mu nsonga z'ettaka lino eryogerwako ery'e Katereke nga bamuzeeyi bange babeera mu makomera buli kaseera. Naliwo nga sinaba kubeerawo bulungi mu ggwanga nga siriimu nga nina ebintu byange gyenkola ebbali w'eggwanga okusuubula. Bwe nkomawo nsanga taata wange anzaala ng'ali mu kkomera ekibibi nti yakola criminal trespass ku ttaka omwaka oguwedde mu mwezi ogwokutaano. Ne mbagamba bataata babasibirawo ettaka lya ki bataata ne mbagamba tutandika ne bampa ebiwandiiko ebikwata ku ttaka olyo. Kyekiwandiiko kye basooka okumpa kye kino kiva mu Kasonyi Board nga Huda Bbira jjajjange yawa T Miles omuzungu lease mu mwaka gwa 1914. Jjajjange Huda Bbira yafuna ettaka eryo okuva ewa Kabaka, yali Ssaabagabo wa Kabaka, n'afuna square miles 6 ne acres 49 mu ssaza Butambala mu bitundu ebyenjawulo. Ekitundu kye twogerako eky'Emayombwe jjajjange yayinako square mile 1 ne acres 49 era we watudde n'ebitebe by'eggombolola ne poliisi y'ekibi weetudde waali wa jjajjange. Era gavumenti neemusabawo Obwakabaka n'abuwaawo ne batuwaamu erukalu eka 49. Era ng'erukalu nawo waliwo square mile yaffe ennamba eyaki ey'ettaka era mu mannya ga jjajjange ani Huda Bbira. Huda Bbira bw'awa omuzungu mu 1914 T Miles lease n'afa 1917. Bino byonna isole njifuna nga njifuna ku biwandiiko binasanga mu famire nga bampadde obuyinza, bampadde okubeera chairman wa famire, ne bannonda ne bampa ne powers of Anthony ku bintu by'omugenzi late Huda Bbira. Administrator ababiri okuli Sujja Sulaiman, Sehaka Nkalubo, ne kubeerako ne ba beneficiary basenga bange, bataata bange, baganda bange ne bannyinaze otuwera abantu nga 8 mu 6 n'abagwamu nga 5 oba 7 aba family yani ya Huda Bbira. Ne bantika obuvunaanyizibwa okuba nga nina okukuuma ettaka eryo lyonna gye liri buli we liri okulinoonya n'okuzula ebituufu byaki byalyo. Ettaka eryo ery'Emayombwe gye twogerako yeri square mile namba jjajjange yagabako acres 44 lease n'agiwa T Miles ebinamwana acres 4 n'abigabako lease n'agiwa T Miles. Wayitawo emyaka 3 n'akola ki n'afa. Jjajjange azaala bataata bange azaalibwa Huda Bbira bamuyita Zizinga Wumaali. Zizinga atandika okubona emba n'omuyindi oyo mu mwaka gwa 1992 ng'omuyindi oyo yakomyewo mu Uganda. Amini yali abagobe naye yakomawo anoonya bintu bya kitaabwe nti era bakolanga mu factory eyo. Bazze batambula ne jjajja oyo okutuuka jjajja bwe yafa Umaru Zizinga. Na oyo bwafa mu mwaka gwa 2015 Kasonyi Board ne tuwandikira ekiwandiiko kino kyolaba ekiraga nga ki liizi yabwe yakola ki yaggwako n'ennaku 12 zakola ki zaggwako. Abaali bakolera ku faamu okwo abantu ba T Miles omuzungu. Era neewuunya nnyo okulaba nga bagamba nti ettaka lya muki lya muyindi. Bataata bange batandika emisango empigi n'omuyindi era nga muzeeyi omala afudde ogwokubiri. Bumaali Zizinga amaze okufa, bataata badda mu bigere bya Bumaali Zizinga kuba be ba administrator nabo batandika olutalo lw'emisango egyo egize gitambula okuva 2011 mpaka olwaleero. Bamuzeeyi nga bajja bagiwangula omuyindi bwagenda bwapiiringa. Mu 2019 omuzungu yapiiringa Nakawa emisango ne giva empigi ne gijja Nakawa. Nakawa ne babasindika mu Land Tribunal 2014 ne babeera mu kooti nga bawoza emisango egyo.
bamuzeeyi bange ne babafunira omusajja omufere gwe oba muyindi yamuleeta nti agenda bayamba ku nsonga zaaki eza kooti abawadde looya gwe yabafunira talina kyeyayogera ku nsonga ziva kuki ku ttaka okwo. Ngenda okulaba ne ku apiiru gye baali bakoze nga tufunye looya wange okuyingira mu nsonga tugenda okulaba apiiru gye baateekayo nga giri emisango gyali gya kulimino tebasalambira ku ttaka lyani ly'omuyindi ng'era omuyindi alaga ebyapa bino byolaba ebya field kwe yafunira ki ettaka eryo ng'ate ettaka eryo lya Mailoland lya Huda Bira. Eno certificate twagijja Ntebe ekakasa nti ettaka lyani lya Huda Bira era nga liriko FC 9904 musaza Butambala mu district ye Butambala mu ggombolola y'Ekibibi mu muluko gwe Katabira ekyalo bakiyita Mayombwe. Bamuzeeyi obuvunaanyizibwa bwenze entambula nabwo ku misango gino twatama tugenda paka mu court of appeal ne tusanga ng'omusango guli pending hearing mu court of appeal era ne tuvayo mu court of appeal omusango ne gukolebwamu amendment ne gudda ku musango gwa civil ogwaki ani nannyini ttaka omuki omutuufu era kati tuli mu appeal tulinze kolomu ya appeal ewere tugende ku appeal yaffe kuba yayitamu twandika okulirwa omuki okuwoza omusango gwaffe. Recently omwami oyo gwe twogerako omuyindi n'abo ba RDC atuyita mu ofiisi ye RDC w'e Butambala bamuyita Lubwama Sulaiman Bucha batuyita mu ofiisi yawanikira bamuzeeyi bange era bawanikira ebbaluwa emirundi mingi ng'abayita ng'ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi zerabiddemu 2023 tetugenda mu ofiisi ye ng'amaze okuweebwa obuyinza obuliwa buno bwe tugenda mu ofiisi ye n'atugamba atwetaaga n'abayindi bagenda kujja tuwadde ennaku 2 nga tukoze eki nga bano bataata bonna mbayise bazze era nate obuvunaanyizibwa taata wange omu ku baali Kibuga mulwadde hadi musweta owokubiri Saka Nkalubo ningenda ne muno ne mbaleeta bonna tugenda mu ofiisi we n'atugamba deputy we bamuyita Katambala Yahaya Kavuma ye Katunze Yahaya Kavuma n'atulagira ng'atuwadde eddakiika 3 tugende twegeyemu n'omuyindi tugabane ettaka eryo buli omu tukole ki. Nze ne mbagamba bazeeyi bange ntisobola kukola kintu kyabuki kyabugwagwa ku bantu 8 n'okusoba abampa obuyinza buno okubalyamu olukwe nti nzikizigija n'omuki n'omuyindi nga by'ettaka lya famire kuba ne nannyini ttaka yayireka Huda Bira emyaka gigenda mu 15 bukyakola ki bukyafa siyinza kukola ki kutta kika kyange na famire yange lwattaka kuba Obuganda butugamba tukume ki tukume ettaka. Bwe twava mu ofiisi okuvaako olwo nga tuganya okugabana ettaka entalo we zitandikidde zino zetukola ki tufeesinga bazze bannoonya baddiso bannoonya abo bannoonya n'emmundu mu makubo baneeteega mu makubo era nga Allah yakola ki yankuuma kuba tebalina buyinza kunzita okujjako Allah yakola ki yalina obuyinza obukola ki obuyinza okunzita. Waliwo DPC omu n'anzigulako omusango bamuyita Lutajira era bamuwa ne transfer n'agenda era yakwatako ne tractor yaffe ku ttaka ng'ez'okukola ki okulima bw'omuyindi amulagidde akwate ki tractor era n'akwatako ssenga wange ku ttaka n'amukoza n'ekiwandiko taddako ku ttaka kulimirako okuggyako nga RDC yakoze eki yabalagidde ne mubuuza nti RDC ayina ettaka. Bwe tuvaayo kati waliwo DPC ono mupya zze DPC omupya bwajja yasanga tuli mu kooti ng'omuyindi afunye eviction order mu biseera ebyo ne tudduka misinde twafuna twagenda mu kooti tulya nti bamuwadde eviction order lawyer wange nemutegeeza n'akola application yeno n'alaga kooti nti abantu abo bakuwubisa naye emisango gino giri ku court of appeal waliyo appeal waliyo pending ki appeal era judge registrar wa kooti ye ya Land Tribunal yadduka emisinde n'akola bwe twamutwalira application nalagamba mumpeemu ebbanga netegereza era yamala okusoma nga twagenda okulaba nga mukutu gwa kooti nga baliko olinze warrant of eviction order gye baali wadde bailiff gwe bayita Moses Mutesaasira nga bagiriko olinze era ne batuyita mu kooti ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu ffenna twagenda mu kooti n'omuyindi yaliyo ne balooya be nange nalyo ne balooya bange ne bataata ffenna ne batugamba nti oyo agenda kuwa rulingi ye judge ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokutaano n'atuwa emyezi 2 era mu myezi egyo 2
bwe nayingira mu nsonga ezo twali tukoze extension for state okusaba bbaluwa tukiza okubeera kuki kutaka mu koti mu buwandiike ne tukaya application yaffe okusaba kwaffe ne batuyita nga 14 guno omwezi jaji n'awulira okusaba kwaffe n'atugamba najja kuwa ruling ye ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omusanvu nga 18 omwezi guno ogw'omukaaga oguwedde neewuunya nnyo okulaba nga RDC poliisi y'e Butambala nga mulimu nga baduumiddwa RPC ne DPC nti babalagidde basaveyinga ettaka eriri mu kooti ne mbabuuza mulina kooti order bakiza okujja kusaveyinga ettaka banzigyayo emmundu era osesen yali ankubye amasasi singa yali chairman w'ekitundu ne taata yamuli okumpi baali bankubye amasasi nfe neeyitaani zaalemesa ettaka eryo era taata nangamba chairman nti ali wano ovaawo kola ki genda era nenziruka neza kumuluka ninjivuga nenkola ki nenvayo ne bakola emirimu gyabwe ne boonoona ebirime byange byonna ne babisaawasaawa ku ground eyo ku ttaka tebakomye ku ekyo buli olukya baggulawo emisango ku nze gyesizangako kuba abantu abalimira ku ttaka okwo kwonna tuliko abalimirako abantu nga 56 abafamire kuliko mmere yawa famire bokka tekuli mmere ya muntu wabbali fe abalimirako nange inako eka 58 zalimiramu muwogo nina eka 54 nazirimako ebinyeebwa obumonde ne kasuuli paati esigaddewo baffe ne bakola ki be balimirawo naye neewuunya nnyo okulaba nti ate nfuwira emmere y'abantu era neewuunya nnyo kino ekiri mu mawulire RDC yagambye nti abantu 200 be yawonyeza okukola ki okugoba ku ttaka eriri luddawa abantu bano 200 baalaga be boogerako wano era ettaka liba nga kituufu nga bazze nga tebaliikoddwa lwe bagirako wano chairman w'ekitundu kyaffe eky'Emayumbwe simulabawo ng'ate naffe abali ku ttaka abakolerako baali batutegeeza nti bakola ki balitutegeeza nti bajja okulaba emmere yantu esaayibwa naye wano ndabawo bapoliisi sirabawo ko batuze baki bakukyalo n'abatuze bagamba 200 sikola ki sibalabawo era mbadde nsaba gavumenti yene tuyambe security organizes tuyambe naffe tugende ku ttaka n'abo abantu 200 be bagambye